twajja kulwana bulwanyi kiki eyali Maite Party now mpulira eri nuisance naye abantu batya okutegeeza mukama waffe ekikyamu nebikyali badde kiteeka okukola omusajja n'ayingira okujja okwewandiisa nga ajja mu bigere byereere omulala nga n'empale baziyuzizza baki mweddeko muleke omwana atambula ebibye tetugenda kumugulako bidoo tugenda kumugula ate awo oba oyiseewo ne bwe tunaaba tuwangudde tujja kubanga tuli bakiwunjukira kyekirina okukolebwa Hajji naffe twemenye obanga twawandiisa abantu bano nga bakunoonya akalulu mubaleke banoonya akalulu waliwo nkubira mukama wange president ng'ajanidde minisita wa internal affairs n'omumyuka we omwana bamute omupiira geemu enyume kulira Hajji kakati nze ndyewanirira atya ku bantu ti nakuyega ng'ate gwe nali nkuyega naye okuvuganya abadde mukaduuku yenze Kankaka Peter yenze producer wa TM Online Television ate era nze gw'owulira eno kuba nze presenter mbaweereza nsinzira mu muyembe gwa Honorable Major Hajji Abdul Nadduli nga bwe ndaba ne ku sseggwanga yeno mbaagaliza ebiseera by'ennaku enkulu ebirungi tutandise okubibaagaliza nsimbudde butereevu ayagala okulanga naffe twakugamba mu festive time eno obubaka obwongo obuwulira jangu gwe munna business tukulangire nga tusinzira ku online ennamba z'amasimu nzibateerangako buli kaseera nsaba muzeeyambe mpeereza obubaka obwa email obubanga oli wa business ayagala okugiyisa ku email n'ekirala Kyesitalo musajja common man abeereyo Kamuli musajja ono yatuwa ekigambo ekyo mujjenga mukigoberera paka 2021 agamba atya there will be nothing to declare and nothing to hide 2021 wayinza obutabaawo kyakulangirira ate wayinza obutabaawo kyakukweka ntandise program y'olunaku olwaleero okay tubaaniriza nnyo mwebale kuba balabi balungi akaseera konna mwebale kugumira bye mugumidde mu wiiki eno mpaka lwe tubaleetedde Hajji olunaku olwaleero tuli mu maka ga Honorable Major Hajji Abdul Nadduli ng'era bwe mulaba tuli muyembe gwe wano Hajji watera oba nkuyite kuwummulizaawo birowoozo omuyembe Hajji yagufuuyira ne gujja kumera emiyembe mingi naye kale Katonda atusaasidde katutuuleko naffe mu muyembe gwa Hajji Nadduli gwe mulaba oyo gwe tuzze okubanga tukolako interview eno twaliwo wano ndowooza lwakumeka lwali lwakutaano tumutawaanya nnyo buli wabaawo ensonga ey'okubeera nga twogerako na leero tumukedde njagala mbatwale butereevu ewa Hajji nga tunabagenda mu birala asooka ababuuzeeko naye by'olwaleero simanyi oba bya struggle oba bya bukaawu oba byaki naye ng'era bulijjo atuyamba n'abitunnyonnyola wasize otya Hajji munange bwakedde yesebo ate mmwe waaye naffe tukukedde ate mugenda mukulika ekkubo amazima tuyina ebizze bituwokya byatusuzizza situwebase ne tugamba amazima nga bw'ozza otubeererawo mu kutubuulira ensonga tunaabikima wo wennyini embeera eri etya Hajji ey'omu kitundu kyo kino mwowangaalira embeera mu kitundu kino mwendi ngaawo obulenzi okuva luli twali ggulu olwo twabadde ggulu ku lunaku lwokusatu lwe lunaku ensasagge lwegwa eno era abatu batuvaayo obuzibu twasooka kubusisinkagganira Luweero bagamba Bobi Wine bamukutte bantu babano beediimye bakoze batya bayokye buli kiramu kale ntujja nga tusaalira bagaa nti wayisenga nga mulemereddwa mulaba wali kawoteeri mwebaka eyo gamba tujjagenda nga tusembula eno ewaffe mubitundu bino ebyabulemezi tebiringa nkoola eri eteri makubo gappanya eno mangi nnyo agagattagana n'ebyalo era ntuyita mu byalo eyo mpolampola gye tujja tuggukira mu mbirizi za Luweero awo ng'oyolekera Dakasana
kale naawe naawaddako okutuuka eno mbuli twakusangako ebutanzaawo kati ate ntuweta tuyita mabega w'ekibuga kyaffe netutuuka wano ssaawa nga 3 ezaddiyaali kumakya kiro kubanga etwabwayo lwaggulo kale mu mbeera eyo yalabika nga ebibiri bya bisheyaringibwa bababiri gavumenti esheyaringa nga bwenjogera ku poliisi ate era n'abebibiina nabo basheyaringa nga njogera ku nuupu kale nno mu sheyaringa eyo yeyavaako cases nga zino naye teri kintu kirala kyonna wazira omunaku yeyanyigirizibwa mpuliraji kubanga bw'otuuka mu tawuni wano ebintu byonna ebikolebwako emirimu gy'abapakasi banfuna ya leero byonna obutandaalo babuteeka ku kyoto mpuliraji amapipa gano agafu aga plastic gyolesa ebweru bagyetikanga ne bagiteeka ku kyoto mpuliraji ogenda okukakkana ng'ettawuni yonna bagimazeewo omunaku afiiriddwa abaali awo abaalina enkoko zaabwe zibayokya bino biki eziri mu butimba ezirinza okwokyebwa baavwabira buvwabizi ebyo ne babitwala kale nno tutunuulira omulamwa empuyi zombi zaagufiirwa abo abaagwa ku Bobi Wine okumukwata nga ye poliisi tetuyambye era ne mukama waayo temuyambye kubanga kati bw'otunuulira abakubiddwa amasasi ebutuntumula wali Chairman Rosu wano bwe bamu ku abo abapya abadde baakalondebwa teyalutonda mpulira kaakati nno ng'ate mu kino kye tuyigiriza abantu nti bw'obeera omukulembeze tobeera among the rioters tobeerayo ggwe mukalakasa deeri ensonga zikusange obe ng'osalawo mu butuufu naye bw'osalawo naawe okuzeetabamu oba tokyali kyeyamaani ate oba ofuuse mwekalakaasi oba ofuuse wakuwa bujulizi mu kooti mpulira kale n'alugenderamu bw'otunuulira nategeezebwa wano ku baana abamu abanga abanuupu abeesimbyewo bakubanga obusimu babukubira bana nti muli ku ki mweyiwe ku nguudo muyiwe ku ki kaakati akuyita weeyiwe ku luguudo takuwadde na strategy nti tugenda kukola bwe tuti bwe tutuuka ku luguudo tunaetambula bwe tuti ne bwe tuti webale nnyo mpulira kaakati kumala gajja buli gwolaba gw'okasukira amayinja gw'okola otya ebintu ebyekigwenyufu mpulira ogenda okukakkana ab'amagulu bagakutudde abafudde bafudde ekikyusa wali omupoliisi nga takubye na ssasi na limu baamugwako era okugenda okukakkana nga bamusse ekintu ekitasanyusa kale nno n'olwekyo mu bintu ebikwataganako bwe bityo bituleetera omutawaana okusobola okutumalako eddembe mu bantu kaakati abo abanyigiriziddwa batunuulira gavumenti nga embi ate abalala ne batunuulira nuupu ng'ey'abayaaye kwegamba bano abakikoze bagende bagambe tufunye obuwagizi obwo si buwagizi okukuba kufiirwa kwennyini kale nno nga nsaba bwe nti mmwe aba nuupu kambe nga Kyagulanyi mwagala n'okusinga essente naye amateeka mugagondere okutambula ekirindi 2,000 3,000 obusibe buwanguzi obuwanguzi gwe kwe kusobola okutuuka gy'ogenda okulwanira be banaabasiba be banaabalemaza be banaabatta kubanga olulwana na gavumenti olulwana najje olwo onootuuka otya gy'ogenda be babagamba nti 200 waakiri mu mbeerewo 1,500 mwogere
kubanga bye mwogera nze ngenzo mbebaza publicity ebadde nnungi nnyo ku video manye ku TV ng'abantu byonna nayogera omulaba naye kono kyogamba twakoze massive rally eyo oli akatono nga kekannyo ekireetera Timbo okumutta kwe kumira ekintu n'atatambula n'abeerawo kumira ente nga yalimiza obumyu bwe nga busatu n'agira nga alyako mpola n'agenda kaakati alindirira ensinga eno lw'erikutukako alyoka aveewo kubanga tajja kugenda mu maaso ng'ate omutwe guno gugenda gulaalira kituufu yeebyo bitunuulidde mukubirize abantu bwe bagamba nti bwe bati oba muyimiridde ku kkubo muyimirire waanaayita kubanga awo naye tayimirira bw'agezaako n'ayimirira aba amaze okukola violation eya electoral commission kyegamba n'etteeka lyako nga bwe litambula ate bwe yassaako omukono naye bw'aba ayiseewo ayitewo agereki abawuubireko mmwe mugyeewo akajanja akaleeta okweyiwa mu kkubo tumuziiza tayitawo ate amateeka mwe mugamenyi bwe banaabakubamu emikka oligenda okutuuka nga jendi ng'amaaso mafu tegalaba kituufu abasinga kati tegalaba abaabaddewo mpulira kaakati nno ekyo nakyo ekyo kiri ku sayidi ya mukama waabwe nammwe mmwe abawagizi sinnabaganisala eddiiro oba oddeeri naye gwe weekontroling obuwagizi bwenna gye buli obunywerezeeyo mu mateeka kubanga akalulu tetujja kakubira mu luguudo awo wemulwanira ku ludda olulala olwa gavumenti poliisi njemulugunyiza eyo eyagala kutta kibiina kya NRM era mukadde wange his excellent the president and the chairman of the national resistance movement bw'ataddemu kutunula n'akitunulira ng'abaana nti abaana bakoze basambazizza ekibiina twandigenda nakyo n'akalulu kano UPC bwe yatuuka wano kyovudde olaba olwaleero UPC tesobodde na kusimbawo n'akulembera kubanga mu bantu yaggwamu olw'ebyo bye yakola ebyagizitowerera mu bulamu bw'abantu kaakati neeno okuba n'okukola kutya ate yo akaseera akamu okatunuulira ng'ate poliisi esoose okukola provocation oli atambula akola kino kubanga kino nakirabyeko n'amaaso gange twabadde tuva eggulu nga tufuluma ggulu waliwo enkulungu ennene ekwata erigenda e Sudaani na wano nga baleese ebimotoka ate babikiise mu kkubo n'abantu babadde tebayinza kuwerawo 30 benalabyewo ababadde bambadde ku busaati obwa light blue babadde nga 15 nine tulinda avaawa era yalagawa ffe ntuweta enkulungo yaffe ne tuvuga twavuze kumpi mayiro nga 4 okusobola okusisinkagana emmotoka z'essatu nga zigenda nagenza okumulaba wano ku TV nga bamwetisse naawe DPC omutegeevu walireseyo bakopolo ne basooka bakola havoko ne tuyita ggwe n'onnyonnyola ensi muleke kugamba nti awo oba omaze oba weewaddeyo tonnamala amateeka gagenda kukusanga ne bw'oliba okaddiye olaba ne ku ssaawa ya leero bakyanoonya abapata ya nazi ekibiina kyahitira mu Germany aje nkutegedde obuvunaanyizibwa obwo buli kuvunaanibwako ne bonaaba tokyali awo akaseera konna mpulira oli agenda kuteeka kakiripuka nti ono ye yakola kino nakino nga Museveni taliiwo Nadduli taliiwo naye gwe wooli ne gwe wakikola nga yo poliisi ekuyita mpulira kale n'ebintu ebyo tubikole nga tumanyi nti bijja kukola backfire bijja tuddira mpulira nammwe abapoliisi mulimu aba parties your partisan I know kubanga twabawandiisa mu maka g'abakitammwe gye mujja endowooza z'ebyobufuzi baava mu maka agalina endowooza already ne bayingizibwa mu force
Kaakati bw'atuukanga wano ayagala aje exercising yeesasuze endowooza ye togireeta mu kintu kyaffe ffe omusaayi twaguyiwa twamala tubadde tetwetaagayo kuyiwayo musaayi muki mulala wano wenkubira mukama wange president ndajanidde minisita wa internal affairs n'omumyuka we sinnaba kuwulira ku ddoboozi lyabwe nanga yafuuka nga minisita wa internal affairs atalina powers zimusobozesa kuboggolera bano nabali ono muwogezi ayogera bimuweereddwa mpulira nalabye kwani ko minister wa information and national guidance mpulira yes Judici n'abakooba oyo mu poliisi yali badda nnyonnyola banne nga yali omufuzi mu poliisi ayoka agatteko n'ak'ebyobufuzi tyabange tutambule bwe tuti naye abantu batya okutegeeza mukama waffe ekikyamu ne bekyali badde kiteekwa okukola ye buli kaseera abanga omubumbi takuba nsuwa kikonde wadde ekibya wazira abumbirira buki bubumbirizi buli dakiika baba bamutuma n'erinnya nti omubumbi buli kaseera obumbirira mpulira ekibiba otokikola kukijjawo kiba ne continuity era kibeera papekyo nga kigenda kyeyongera mpulira kikulya gwe buli lw'otakikwatako mu kaseera akatuufu kaakati ng'ebintu bino byayita mu mateeka abantu ne beewandiisa n'ensimbi ne baziwaayo ne chairman wa electoral commission owekitiibwa omulamuzi naye nakkiriza n'assaako emikono naye ate teyandisirise yali badde avaayo n'akaayukira ku minisita wa internal affairs alabike ng'assa mu nkola ebyo twakkaanyaako kubanga naye musajja wattu ajja kuvaayo ng'afuuse kisassalala mu electoral commission lawyer munamateeka byabakama ajja kgenda okuvaayo nga takyalina value nga is innocence kubanga ebintu ebikolebwa tabaayo naye ku tv abigiraki abiraba kaakati tekyaliga nti mweyongereyo ekyo ekyamweyongereyo yafuuka teargas mpulira so it is dangerous ali poisonous olwo bulamu bw'abantu obutaddewo n'amawuggwe gaabwe gapakiramu obutwa obwengeni eyo mpulira njagala kutegeera Haji kankuzeeyo ko wali omukyala Judici n'abakooba wa information n'okugaidinga ensi alabise nnyo ebiseera ebisinga ng'ayogerera saidi emu ayogerera role y'obwa minister because you have been a minister you have served this nation as a minister bwe baba bawo obwa minister buno ekipindi kike baba kuba kwogerera muntu omu oba kusavinga ggwanga abalala baba bajja si bannabyabufuzi agenda okujja civil servant kubanga wabadde mu poliisi abantu tazanya byabufuzi kituufu ebyobufuzi abitandise avudde mu poliisi n'ekyokubiri bw'avanga n'abakooba bw'abadde ava mu society ewe ebiragiro he moves on orders he acts on orders so nga ate politics obeera fragile weegazaanya mpulira kaakati ekyo kyekibabulamu n'atasobola kwegazaanya okulaga intelligensiya ye okugisyalinga ne baakulembera ne gwaweereza ebyo tubikole bannange mu bannabyabufuzi bannange muli bannabyabufuzi nange ndi munnabyabufuzi tukole tuti okusobola okussa ekintu kino mu nkola kubanga gwe naawe sooka otunulire kyeŋŋamba ku byabakama yali yakamala okuwandiisa wali abagenda okwesimbawo aba batawaanya ne babakuumira wano ku geeti awo njagala owulyako ku statement gye yafulumya nga alaga abaali bazze okukuumaawo kye baakola kyetwagiwulira tulaba
nga waliwo nnyini wawandiisiza on the spot nga babatawanya babali bigere bitono. Omusajja n'ayingira okujja okwewandiisa nga ajja mu bigere byereere, omulala nga n'empale baziyuzizza. Baki twajja kulwana bulwanyi kiki? Twajja kuweereza. Ekibiina kino tukyagala ffe tukule tuffe tugende ne batabani baffe bajje bakikuze nga bw'olaba Nyerere bwe yali bwe yatandika TANU, Tanganyika African Union, ekyo mwe mwayitwa okufuna obuyinza bwa Tanganyika. N'olwekyo nno bwe kigenze kikyuka ne kifuuka ky'amapenduuzi simanyi CCM ne omulamwa gwe guki gwe gumu eyakireeta kwe yakitambuliza. Kaakati nawano naffe bwe twagala NRM bw'ebeebeera ekole emirimu gyayo, tuwummule tugende tugisikize abajja, kubanga bwe nkutunulira abajja nayo bonna bakadde era bw'ogenda mu paalamenti obalaba bale bonna new regime. Awo kyekikulaga nti tutambula naye ate bwe tutatambule bulungi tujja kweyiwa. Akagambo kano nakagambako ne ku mulundi guli nti oli yatukudaalya n'agamba nti ekiri Mmengo kigenda kugwa Mmengo. Era ku twasookera okukiraba be baali ababaka 21 n'abasatu aba Kampala 24 abeegatta ku gavumenti y'Obote okusikitandika okubanga basala eddiiro nga badde eri, kyaleetera n'Obote obutaddayo kwagala kutunulira na kuwuliriza buwulize bw'Abaganda gy'ali oba omukwano, kubanga babadde beesiga abagize eki naye nayeerabira nti asiza akatwa. Akatwa ako ke yasiga kajjira mu mpeke y'akasooli, buli amulyako alwala afa bufi. Nogati kasooli wa kika kyona atutta. Kakati okutuuka olwaleero eyali Mighty Party now eri nuisance. Aji mbadde njagala okukuleetera ekintu kino. Aji kigambibwa nti Justice Byabakama, omulamuzi Byabakama, simanyi oba kyekitiibwa kyekyo, owa Electoral Commission, nti the regime yamwe has overpowered him. Talina bwogerero, ayina abamulagira, y'ensonga lwaki ali very silent. Kino nno nga kyeyolekera mu kuba nti no buli lwaba ne lwe yali agenda okusalawo ku roadmap empya eyali mu COVID yeebuuza ku Museveni, who is also a candidate in this election. Don't you think Haji omusajja ono mu overpowerinze n'amaanyi gagasalawo ne mugatwala? Anti bw'ogamba akagambo kano nyinza n'okukagamba owekitiibwa kati Vice President omukulu Edward Kiwanuka Sekandi, bamemba ba Parliament budde bwe nga akyali speaker, bamugati kale gwe atakate speaker okona ebinga ne government n'agamba nti mwe abaana njagala muntunulire ng'omuntu omukulu era omutegeevu. Okubeera speaker byenkola mbiteekawa mbikwasani obikwasa government webale nnyo. Kaakati ate olwo bwe tunaaba tetukwataganye n'abiteekayo binaakola bajjira biwakanya. No, nagamba nti nze ndi experienced, ndi lawyer mukulu, amateeka ngategeera n'ebyobufuzi mbitegeera, muleke enkulembere eggwanga. Kale bwe bagamba ku masiga gali gavumenti kwetambulira, Parliament ye speaker, judicial gwe balamuzi omukono omulala, administration ye chief executive, be bantu bameka basatu. Kakati ateze bennamogoka ko opya natambula kitya nkuzaayo eri. Kakati Byabakama abadde mu kooti ze oba yavanga balula bw'atuuka mu Kampala n'asula ekkololo b'emuyenga gy'ava buli kanaku ne yekkata kooti nga ne Luweero ekkubo talikutte.
mpuliraje nga neggulu tagenzeeyo nga ne Busoga tagimanyi bw'ataabuuza ono nannyini kubalaga asiibayo omusuubira kukola atya. ndowooza Haji we baali muweredde ekintu kino yali badde n'obusobozi obutuuka eyo obuyinza bwe gye bunaatuuka thani okwesigama ku muntu ate kennyini gw'alina okuwa amateeka mu nkola saagala okitwale nti baamulonda baakuliyetingawo obulabe kaakati nze ndi mulabe wa Museveni sikiwa nti oyinza okuba omulabe wa Museveni webale nnyo naye ekyo ekirabika nga kituyiwayo nze nkimugamba nga bali embalabe bonna bamumunyalidde awo basirise mpulira nimugamba nti kino kikyamu nakino kikyamu abantu we bakuweredde credit yawo nti abalala nga bagiwa omuliro aja omuga nti naye apaana wano twakoze tuti kikyamu mpulira kubanga naawe kirindirire senga bukeera enkya ne kikyuka nga gwe mutunuuliza ali ku opposition would you like thank it wali ng'otudde katebe kyokoledde bano wali agadde kikolebweko bayibuli ekugambye nti ekipimo ky'opimiramu banno bwe bulikeera enkya naawe bali kupimira mpuliraje oba obba banno babba ogaggawale bw'olimala okugaggawala ate abanaku abalala bajja bakugwako ekiyiifuyiifu naawe ne bakubba bayibuli byonna yabyogerako gwe bba byobye nyaga boonyaze we banakuwala bwe balituuka okwagala ebyabwe bali kugwako kiyiifuyiifu mpulira kale n'olwekyo ekyo bwe kirina okutambula ekipimo gwe kyopimiramu ekipimo naawe kyolowooza nti banakikupimiramu era mu kantu kano wakati w'abeesimbyewo ne gavumenti n'owokusatu nga ye wa electoral commission twefaananyirizeeko myaka gy'enkaaga nga tuli mu kubaganyayo ebirowoozo okuteekawo ssemateeka wa Uganda twefuge waaliwo kalambira nga Buganda erina byebanja waaliwo kalambira nga ne bannayuganda bye baagala nga bannayuganda bagamba nti twagala Uganda nga eri unitary kipooli kuba ne babagamba abange ffe twabasenza babagatta ku ffe babaleeta bulesi ne batugattako waliwo munnayuganda alina endagaano ne Buganda nga gye Buganda ava ewaabwe Ankole yalina obwakabaka bwakola endagaano n'obwakabaka bwa Buganda ntujja Bunyolole bwakabaka bwakola n'obwakabaka bwa Buganda ntujja Toro bwakabaka bakola endagaano n'obwakabaka bwa Buganda ntujja Busoga bwakabaka bakola endagaano naffe baleeta baki kakati gwe bwe munaasalawo bwe mutyo nze gwe mwegasseeko states zaali 13 olwo tuleba tukyalina omwogwogera kuyinza obutabaawo webale nnyo ate eyo si eyo teba modo ya byabufuzi tuteeka okubanga tuli twenkana era nga tutambulira wamu njagala okukuleetera akagambo k'omukubiriza olukiiko yali omukulu w'amatwale yagamba nti bannayuganda bannange mbasaba ku lwa Buganda byeyagala mukkirize okubaako bye mufiirwa Uganda ebeerewo n'addayo n'akyuka n'aga nti bannange Abaganda mbakubira omulanga mukkirize okubaako ne bimufiirwa ku lwa bannayuganda bannaffe be baagala Uganda egireki etambule buli omu natte ku bigere n'akyusa ssemateeka waffe najja nga wampuyi 2 mulimu ssemateeka wa Buganda kubanga baatwegattako ne mu bannayuganda kaakati bo bano bamuliisa maanyi ne bagamba tetugenda kubinyaga bunyazi era kyobula baali wayisa emyaka 4 gyokka Obote n'anyaga Buganda ne ssemateeka n'abinyaga n'ebyaffe n'abitwala olaba kye batukoze genda ekyaggwa olabe ekibira ekyali kitendezebwa obunene mu Uganda mu East Africa lufuuse lujja entobazi zitwakuumira ebbanga emyaka n'ebisiibo bazizimba mu mayumba nga balinganga abatasomanga na ku geography nti enkuba etonye etya rain cycle enkuba bw'etonya amazzi gagenda mu ntobazi ate omusana bwe gwaka amazzi ago gayimuka
ne gakola condensation mu bbanga ne gakola ebire ate enkuba neddamu negaddanga enkuba kaakati ate awo ofudde ennimiro amazzi galivaawa gali kuŋŋaanirawo ddi galisengejjebwa ddi nga bwogera okutunulira nga abayivu ennyo be balimye mu ntobazi be baziziika abeegeziwaza nti bo basoma be bakolayo fakitole be bakolayo amategula weebuuze tiye Yesu akugamba nti mwegamba nti mulaba mpulira so nga muli bazibe b'amaaso mpulira senga mbadde mwegamba nti muli bazibe b'amaaso mwali badde mulaba mpulira singa mbadde mukimanyi nti temulaba bulungi buli muyivu ennyo genda waggulu muwovu mu kukkiriza Katonda mpulira buli muntu yenna ali mu makkati ali half baked mpulira oye munnakatonda ddala atamanyi alinda okuwabulwa ku nsonga za Katonda n'agitwala nga bwe mugamba kubanga oli bw'ogenda mu theology empanvu ebaako weekusaabululira mpulira nolowooza nti otegeera nnyo mpulira so nga togira ki ebintu tobimanyi tobitegeera kano na wano kyembudde ŋŋamba nti naffe twemenye obanga twawandiisa abantu bano nga bakunoonya akalulu mubaleke banoonya akalulu njagala kutwala Haji direct wali okusinziira ku Robert Kyagulanyi eyavuddeko ensasagge eno aze agoberera amateeka bamugamba tajja kulonkinga manifesto n'akikola ne bamuwa wanaayita okwewandiisa n'akikola era ne kujja abadde akubira obululu era nayo Electoral Commission yebadde ekkirizzaayo kankutunuliza ekintu kino Haji enkwata yakwatiddwamu Kyagulanyi ne reaction y'abantu Haji nkubira mu ttooki enkwata eno yabadde ntuufu kye bamukwatidde okwesigama mu tteeka lya covid tyakuŋŋaanya abantu kyabadde kitya olaba kiri mu ensa saabaddeyo naye ate TV yantutteyo nentunulya namunkukumba w'abantu ono bwe yamulaze n'ayagala okulaga ensi nti olabye omwana bw'alina amaanyi so nga ate amuloopa bwe babanga babbye enkoko y'omuninaano noga nti ate tulaba gyeyitira ate akaana akakulukulu awo kakagati twalidde seggwanga y'enkoko taata nampa ekifuba ate oba mwagambe olaba obujulizi bwabujjayo kaakati noono wa TV yajjaeyo obujulizi n'abulaga nga bonna massively laba namungi w'omuntu era kyobulaba kati America ezzeeyo n'erinnya emiwendo gy'abalwadde ba covid ani ono ani Trump bwe yagaana okufaayo ku ekyo n'abaleka naye kaakati ate olwaleero bali so massive mu balwadde kaakati mubali abo nzibe nalabye bwe mugambe ati awe na bukyekyo omulanga nasoza okumubira omulanga tegeeza abantu bo bwe baba bakwagala bakulinde balina bali wanguudo temugenda kukuŋŋaanira gy'agenda ekyo bw'aki acceptinga aba amaze okubeera erad bwakkiriza nti agamba abawagizi be naye Haji bw'okitunuulira oluusi kibiri challenging simanyi lwa lwaki tewateekebwawo guidelines kubanga nga ggwe agenda okwogera n'abantu tewaliwo ngeri gy'ogamba muntu jjukira oli mu mmotoka poliisi egigoberera tolina kuyimirira bw'oti ogenda abantu beeyongera kweyiwa tewakiraba konga eriyo n'abali mu kuba ababeera abaconfrontinga so before she reaches exactly awe baba emoro ogenda kuyimirira bweti obutikiti 15 nga bebunguludde emmoroka bali 3 olira awo amaanyi tulina galwanyisiza womu akikola ati ekyo Haji ate ye nyine ya addiyo abayite alina aboogezi tali bwomu bano bonna abo bennalabi baani bono batuuze abantu nti abayi tugenda gindi gwe ow'entuŋŋamu tovuga genda gindi beera ku kkuba oweevinga bweyitawo ng'eyitawo nga gwe naawe oddayo simple like that kati concentrating Haji ku kireesa akavubuŋŋano enkwatibwa eyo was it the right way kaakati mu nkwata eyo ne budde olaba amaanyi agakozesebwa amangi eŋŋambo ziyitiŋŋanye nnyingi
n'emubyalo muno oziwulira kabe kasinga n'okulonda kuyinza obutabeerawo ne twevujungula Amerika neweereza emmundu abalwanyi n'emmere nga bwe baakola egindi olaba n'abo bennyini bwe balimbiddwa abazungu titujja kujja tubataase naye wano Obote yatutugumbula 66 paka 7 lwe yajja Sara bayo gwanga lya Bulaaya lijja wano ngali mukutta bantu abazungu tebalabika yuno yatandika mu mwaka wa 1948 nga sematolo okubiri awedde 66 tolanti emyaka gyali giyise mingi yaji buliraji kale nno n'olwekyo Amini bwe yajja naye n'atugumbula baagize eki yatta abalango n'abakyoli onfuna kufuna saabalabako abazungu tebalabika ennyonyi yagudde egindi oba bagudde ku kisaawe bazze kukola rescue pe mpulira Obote atuzzeemu anko mu 8 yatulalikira Bushenyi ndudde ngwe ku ttaka ly'abobwe wendakoma wengenda okutandikira mpulira ekitegeeza mwami nadduli wali olaalirira genda luzira olw'obutatulugunya tambula nga obudde bukyali weetwale tukusange ku mulyango bonna be naleka siggusiza nate ntuuse mpulira embeera eyo ogiraba njirabaaji kale nno eyo nayo bwetyo bwefaanana oyagala kuntegeeza abaana bano be bajjuddemu omwoyo ogwo beesiga by'e Bulaaya kyobulala nebamugamba nti vaawo amukuba ejjinja mpulira kubanga amanyi nti omudduukiriza kiki ajja ne Yesu yatugamba nti nkomawo mangu ng'akataayi tekannasala lujja mirundi 3 nja kuba ndi luddawa yakuba nkomyewo akati gye emyaka 22 n'olusu tetuluwuliranga Katayi kayinza okuba kakasala gumu esa teginnawera aji bya Katonda bizibu aji njagala kyenfunye mu discussion yenu nti oyo yenna eyekalakaasa nga yeesiza omuzungu okujja okwongera amaanyi mu kikyakola ayinza obutalabika abateeka agafuga ensi ezeefuga matongole nze nyinza n'okukikulagako kubanga tekikyali kyansonyi wano mu 9 nga abaana baffe Abannarwanda batoloka okuba wano e Uganda bagendewa e Rwanda be bagenda ate balyaŋŋana mwekwe olaba embeera bwefaanana bakuba lwejjema essasi kaakati niwabeera obukulembeze ne bugootaana bali abagenze balabika nga abagenze ne fubitizi naki kati ono ayeesimbyewo wano Mugisha muntu yali commander by then ow'amagye ga wano ate asaba mukama wakkirize nga ye bwali omuyivu yaba agenda aliiringe bali okusinga Kagama yali owa senior 4 ndagadde ekyendesiza akati okukolaga amateeka ga nsi kagamba kati mzee namugamba nti mwana wa nga gwe muduumizi w'eggye lya Uganda tukujje wano tukusindika e Rwanda bajja kutuwaabira mu kooti ya nsi yonna nti Uganda ye yazindaani Rwanda yasindise omuduumizi waayo w'eggye agende atabangule eddala era owulira ne Kagame badde bamuvunaana emisango esiba gye gyafiira nti ye yazinda Rwanda natta ne byalimaana kale n'olwekyo nno ebintu bino tulina bitunuulira nga tubiteekamu ebyo tokiwa 78% kiwe 20% nti bayinza obbayambako kwegamba bw'oba oyiwawo omubiri gwo olowooza nti ennyonyi mu ddakiika zigenda kujja aje enkola eyo tegenda tulemezaako okutulugunyizibwa njagala kutunuuliza speech ya mukamaawo Yoweri Kaguta Museveni yasinziddeyo n'agamba nti muzze mu field gye nsinga okutegeera
kati ateke munkutte wano nze ndi mulwanyi era oyo yenna yenna akuba ku NRM ngenda munyiya uniform yaki NRM nga ne bwagirabanga eguddaawo ati okugikwatako byabadde bigambo bya Museveni ng'abigamba abo abakubya ab'NRM embooko byakugamba nkakasanga nange bino mu ŋŋambo bwe nabiwulidde nti waliwo abeesigana bali baleeta emmundu bazitadde egindi kwegamba gambo bbi wamwe ng'alisanga ku mwoyo mpulira ati kakati mu speech eyo oba kyabadde kijaawo oba tekijaawo olw'okuba yabadde amaze okunyiikaala mu mutima nti kirabika eriyo abaleeta emmundu balina gye bazipakira kujja wano mpulira kakati nze bwetunuliranga be nakiraba bazitadde mu byalo ebyenjawulo olaba bwe tugenda okufa ekirindi ng'erwanda kubanga ffe tubadde mu buyeekera bwaffe emmanga eri ng'abeeno balya banywa n'okuwasa bawasa kituufu naye kakati buli kyalo ekinaabaako oba buli ggombolola bweneebaamu abalina emmundu kazibe nga ziyinza obbamala oba obutabamala bameka abanaafa okusikuzikirira kw'abantu gwe naatunuulira ngamu emmundu yafa kale nno n'olwekyo ekyo kiteekeddwa kitunuulira gwe bw'ona okifuula nga ye priority ne kutwala mu buyinza bayinza okusookera ku ggwe mpulira gwe n'olugenderamu owa Nuupu n'alugenderamu owa DP n'alugenderamu ogenda okutuuka ku nkomerero nga bwebuuza tukumutime konsani tugende naani kuba buli omwatta mpulira kale nno tulina okwegendereza mu mbeera efaanaganako bwetyo njagala era ku nsonga eyo yennyini nkutunuulizeemu abantu nga batandise okwekalakaasa ebiseera ebisinga bayiika lumu ne bayingira ekibuga kamwa koogera kennyini tulina abantu baffe ababeera mu kibuga naye tebaayisiddwa buki bulungi ani awa ebiragiro ebikuba abantu amasasi ku mitwe ebiragiro bino Haji nga byalabise nga biwalula emirambo saawa eno poliisi gyeyogerako nti girimu 20 kubanga emulago baawadde ennamba ne KCC neeweki ennamba yaayo naye nga bw'otunuulira mulimu n'abakyala mulimu n'ebifaananyi ffe abamawulire bitukwata ng'abakyala abo batambuza mmere n'ebirala oluvannyuma nti ekintu kyakagwawo Haji ani awa ebiragiro ebikuba abantu amasasi ku nnyama kati ekibuuzo kyo njagala kibeere straight nga kyenaatugatta ffembi kubanga bw'okivuga obanga agamba nti obusobu bw'abala abasirikale abakuba abantu ku nnyama babalanga ki kyekyo kyennyini ekibalangwa bakola provocation kubali babasoomooza kali kenda kugamba nti balina omukka ogubafuuyiddwamu kaakati balinga bu baaluuni embuyaga bwefuuwa kayimuka mangu ku ttaka mpulira mu bbanga naye nokaga nti wuyimuse opapye olagawa kazunga buzunzi empawo egenda okukka ekasuula mu kisaalu kyegindi ani aliddayo kukalabako ebyako biba biwedde mpulira kaakati abo ffe twabadde tujja gyetusalira emmotoka muli NRM nolabadda benvuuze eno okutta enkonyogo okutta ki ombuuza kaakati wano waliwo etteeka erigaana wa NRM okutambula teririiwo NRM entambulira mu kyenyi togitimba mu kyenyi teringa sujjada ya busiraamu mpulira kale okiraba NRM ebeera mu mwoyo so siga nti buli wa NRM ateekako essaati ya NRM mpulira kale ebyo oba ozze kukola provoking naye ati ku muntu bw'oli bamukwatidde busoga nze tuli ffenna mu luweero naawe wooli awo byatukwatiddeko wa era gwe walagidde ki nze nalagidde ntya mpulira kyobulaba tuvaayo tutegeeze abakulu ti abaana bano betusindika mu fiiridi beeyisa bubi ate ne bakola ebyo ebitukolera backfire ne biriflekitinga ensonga okuzize gye tuli nga tulinga ffe twazikoze kituufu nnyo Haji
kubanga ensobi ekolebwa LDU evunaanibwa kumwe abaleeta ekintu ne muli ku lootinga ne mulowooza nti bana abayamba okuddukanya enjiri ye NRM. Obutebenkevu gwololabyeko LDU alinya akadala nga nyonyola. Omulimu gwe ogumuleeta butebenkevu era kyasinziirira kuki kwabo abaali batema abantu ebijambiya balawuna ebyalo. Local defense bayite mu bantu olw'ebijambiya ebyali bikutakati. Naye kati ate bwe babasindika ku mugundi mukweri mu bantu ate balabikanga be baleeta obusungu. Ati kyempodde nkugamba ssebo so si mukama wange nti aboogera bwe bato be balituuka mu maaso ga Katonda awa bakulimba. Kaakati n'abo boolaba buli otekako uniform afuuka wa gavumenti naye tabeera mutabani wa Museveni. Aji njagala okutunuliza n'ekintu kino olulimi bano abasigadde tebakola aji njagala kubuuza gwe omanye ebintu by'amagye bino oba ebintu bya lanka bino twalabyeko mu mawulire abantu abalina ebiragiro eby'enjawulo ng'osanga nti DPC ayina wayimiridde akomandinga naye ku luno alagira RPC. Ffe mu kutegeera nga tumanyi nti RPC abeera ranka ya wagguluko kwani. Ati oyo atwala district esukka kwemu. Mpulira. Kubanga kati nga RPC atula wano Luweero atwala Luweero Nakasongola Nakaseke ne Kayunga. Mpulira aji. Naye nga bw'otunuulira ffe mu kulaba abamu baadde balina ebiragiro nga bisinga ate ebya RPC. Njagala kutunuuliza waliwo omwami omu yakolako nga KMP commander wa Kampala Franka ndooza ye Mwesigwa. Franka Mwesigwa engeri gye yabadde awamu ebiragiro nga ne baasanzeewo tabakiwa kitiibwa muno mwe mwatwalidde okuba bannamawulire n'okubagamba nti mwe muveewo mugende eri. Simanyi omuze guno ogwa ebiragiro okusukka guvaawa. Kale nno ajjukirwako n'ebirala nti bw'abadde mu Kampala ate akozesezza nnyo ekigambo ky'okuba nti ye ali connected bulungi ne State House. Kibadde kigambo kya Franka Mwesigwa eyaliko komanda wa Kampala mu biseera Kayihura we bwe baalinamu obutakkaanya nga balwanagana ne Tumukunde. Yalabibwa ebigambo ebyo ku rekodi era tubirina. Ebiragiro bino byaji byembadde nsinzirako kubuuza nti ate bano abawe ebiragiro bano mu poliisi ranka zo ziweebwa zitya ziweebwa kwani asinga kumanyani oba zijja kukola duty eyereeteddwa omuntu akole. Ekinula ennyana kiva mu kibeere kya nnyina waayo kubanga amata be gabeera amangi ng'eyonkana ekkuta tebagalinga na kulya muddo. Mpulira. Ekyokubiri mbuulira gw'oyita naye nze nkubuulira empisa ze bwe nkulaba nga otambula n'abasezi nti oyo muddaaliri abantu oyo mwegendereze. Obona kati abalya bw'abanga gw'otambudde naye tayita ku kintu mutabani wange nayandiyingira obubbi baatambula nabo baki banyazi. Mpulira. Mwana mugimu ava ku ngozi. Mpulira. Empisa z'omwana zitandikira mu mpisa za waka waakulira. Mpulira. N'agenda nazo n'azitunda mbanga bw'agenda yeeyongerayo paka lwabuna eggwanga. Zigenda naye. Naye ne baganda baffe abo balina omuze omubi ogunyoomagana ogw'omuntu ewaabwe. Mpulira. Bw'atulya ku famire yo ng'erina obutenga busatu aba omwolo n'olwekyo naawe amagezi togiraki tolina lwabungi bwante mpulira. Eziri ewaabwe wazitulira n'eziri omwolo munaku era ne mumwe abanywa abo balina n'ebinywero nti wali watuula buli awezezza ente 10 batuula awo abaatano batuula awo ab'ekkomeretaano 3 batuula eno obalaba ebyo ajja nabyo ne bw'omutendeka biri eby'obusirikale ebyo bimuyingira mu lwa mirimu naye ng'obuzaale ate nabo bumusikale bumuzzaayo obuzaale bwe buli ajja nabo mu buweereza. Mpulira.
kale kyobona nti bwomuwa kino agenda ntunula nti oyo yaba omwiru yaba omuwolo naabanga takubalamu nabagezi oba oduumidde oba toduumidde oba oli private naye nga si muwolo mpulira oyo aba alina power mu kaseera ako kale nebyetaaga kubanyonnyola nnyo politicization yenyiikire nga bakyalina eri mu ttendekero nga teri mu nyankole omukima ayinza kugamba nti yaba omwiru mpulira agwombuulira bubuulizi kitaawo gye yangula mpulira gwalyoka akunkwase era ogwo omuzere gugira ki wetujjidde walwaji ng'akakiiko akagatta amadiini interreligious council efulumiza ekiwandiiko neeyogera ku bumenyi bw'amateeka neerambika ne ku sayidi y'abo abavuganya neeyogera ku bintu bingi nnyo interreligious council eno era ekiwandiiko kyayo kisayiningiddwako abo bonna abakulu oba bayite ba presidents abeegatta abakulira enzikiriza ezaki ez'enjawulo Haji lwe twali wano wannyonnyola roolo yaki y'eddiini mu bululu nsuubira era abantu abalaba vidiyo eyo baaginnyonnyoka tosuubira nti Haji kisusse n'okuba nga kireeta interreligious council oba roolo yaayo eri kitugitegeerera ddala ne effectiveness y'ebyo byerikomendinze mwe beebiwadde mubikwata mutya bwe wakitegeddeko nti abo ababadde bateesa abamu ku batabani baabwe bebawa speeches ezikuma omuliro mu bantu sinakitegeerako Haji oli yampeereza wano kakiripu nandaga faaza omweyo ekyotera ng'ebigambo byokka byayogera muwa faaza yavaamu dda baali bamuyita faaza Richard webale nnyo Mugisha owekyotera okuva ku semoni yero yagitandika paka ku nkomerero yali ekulisizinga evuma ejerega naye nga ate yasomesa kimutyenga bannannyini buyinza n'ebiragiro ekitabo kyasomesaamu ebyo mwebiri mpulira naye ate bw'aba abavuma ebyo abisangulamu omuli amamba Haji abeera omu kigambye sinaba kugamba abalala gy'abadde mu kereziya babanga tebadde yakaweereza gw'oli mumanya nze nange bwenkuba ekikompola teri asawuka kikompola gw'ogamba nti agenda kuteba gundi agamba to whom it may concern ye atunula mudumu bwabanga kikuba mu katawuni eri gye tuvudde tamanyi kinakwata w'amata kinakwata w'akagaali akikubye mu tawuni yamanyi mpulira Haji kale no abo nabo njagadde okola oleme kubatunuulira mu holiness nti mu butuukirivu mpulira nabo gye bali naye bawadde statement oyagala kuŋŋamba Haji nti baali soose ku kyekinga njuuza webale nnyo era ne bayibuli kyegamba sooka ojje akasubi ku liiso lyo olyoka otegeeza omulala tebannalaba kaabwe kali akasaanuuse akakubye ekikompola naye kembanka bajjirayo nti bino babireete mu bukaawu naye nga nabo beemanyi nti naffe tubakyekinga naye twetaaga ebyabo nabo babikyekinge mpulira baleme kukuma mu bantu muliro nga bali ku ataali ate baveeyo mmwe babagambe nti temutta naye ng'ate bali omuliro be bagukumye mpulira nkutegedde bulungi gyo Haji embeera eyo ngitegedde bulungi ogitegedde bulungi kale ye Haji kaakati Haji ekiwandiiko kyabwe ekyo nakyo nkisiza ku bbali waliwo ekitongole ekyamawanga amagatte UN naye balabudde gavumenti ye gigambye ete Bobi Wine Haji mu bintu bino roolo z'amawanga amalala mu kutereeza eggwanga lyaffe ozirabawa kaakati ku ekyo ekyokuta Bobi Wine nange naalekirabye nti okukwabadde nga kkwata okw'okuyiyiriza mpulira kireme kkwata ate okw'okulemesa ne bwe tunaaba tuwangudde tujja kubanga tuli bakiwunjukira mpulira obanga Bobi Wine abadde atambula ne namukukumba w'abantu mwe abanuupu mweddeko muleke omwana atambula ebibye kubanga olunaku lugenda kutuuka olw'12 oba 14 tukuba akalu eyo gye mulirabikira mpulira
Okategera bulungi. Nkategedde bulungi. Kakati nno n'olwekyo tugenda kumugulako bino tugenda kumugula ate awo oba oyiseewo. Mpulira. Okumukwata wali eri mu birala. Ate n'ojja n'ogamba nti tugenda muggulako bino. Ebyo obukulietinga bikuli. Ne bwe munaamuwangula tekijja kufaanana bulungi. Mpulira. Ki ekirina okukolebwa Haji? Anti ye nkugamba omwana bamute. Tudde omupiira geemu enyume. Mpulira Haji. Kakati nze ndyewanirira atya ku bantu ti nakuyega ng'ate gwe nali nkuyega naye okuvuganya. Abadde mukaduuku. Gwe wali naye mu ringi nga bamusibye emikono n'ogaana namukuba knockout. Ne mukuba knockout. Ali okusinzira Haji kigambibwa tayinza kuteebwamu nga tavunaaniddwa. Olwo muba mulaze nti temulina kye mwamukwatidde. Nedda okulabula kubeerawo bamuyita. Okay. So enebeerenga yabadde preventative arrest. Buli omusango ogende omulamuzi asiba. Ngati aga gubadde omurundi gw'ombereberye. Kino kikyali kipya. Kale olabuddwa bulabulwa. Genda oddemu weeyise bulungi. Batulabire. Mpulira Haji. Ng'otambula. Ajje kaddemu kanyume. Naye ng'akakoledde ku guideline eri gy'omuwadde nti abannuupu beewe distance. Yes. Ng'ayitawo. N'enkuŋŋaana kereza egambe distance gye njagala. Bayimirire ku mabbali g'ekkubo. Baweevinge yayite waagireki. Agende gy'alaga. Agende gy'alaga. Mu bibiri. So si. Okuddira ate na mu mukumbo w'abantu. Oleese pikipiki bibiri. Ate guli ku kiki baagaana kikiruwa. Mpulira. Njagala kubuuza Haji. Ekyo wakindaze. Kirabika nti nno ekintu kino kyafa mu ntandikwa eky'ebyobulamu ekikwasa abantu. Nti His Excellency President Museveni yatuukako ku speeches ezimu n'ayomba n'okuyomba. Nti the figures of COVID were exaggerated. Nga mulimu bye bamuteeramu ebyenjawulo. Mu speech y'olwo mwe yanoonyeza abamu baagamba bamulemesezza poliisi z'okukola n'abayita parasite. Tolowooza nti COVID ono mu Uganda ali aweereddwa eddaala ku atali. Kyova olaba nti abantu banyoomoola ebiragiro kuba tebannaba mulaba. Oyagala tuddemu tulangirire nga yiga nti taliiyo. Ye tumukkiriza waali. Ate kano obanga waali tukole embeezaazi. Ebyawanguzza Trump kulagajjalira COVID waabwe natta abantu bangi ne bagati abadde ndegeregente. Mpulira. Yes. Tafuddeeyo. Kaakati ono ekyebazisizza Uganda mu kulwanyisa COVID ge mateeka amakakali agabaddewo mu kutuggalira n'okukola kutya buli kimu ne kisobola okutambula nga kiringa bwe kiri. Mpulira Haji. Ekyo kitegedde bulungi Haji. Njagala okutunuuliza ekirala Haji kyekinaddirira ekisembayo mu mboozi yaffe olunaku olwaleero. Mu bintu bino ebyokwekalakaasa olowooza Haji olabamu influence ye external forces. External ze zitya. Wabaddewo obuvuvuŋŋano wakati waffe ne Rwanda. Ne wabeerawo era bannaffe abatuli mu mambuka Abasudaani nga nabo tebakkaanya bulungi. Ne tubeerawo n'obuvuŋŋano obutuli mu Congo ne sayidi eno. Mu bino ebyokwekalakaasa Haji osuubira mulimu external influence. Eyinza okubulamu. Teyinza kubulamu. Omuzungu bw'afa yenkana tayagala kulaba avaayo amwenkana. Olowooza kibadde kitwazisa COVID bamutwale China ki nga China speed kwejjira n'engeri gyekipayinze oba ng'ambe nti gyekoze absorption engeri gyemize Africa. Mpulira. Nekitiisa America nekola akawuka nekatwala. Kakati nabali ne bakalabuukerera ne bakeetikka n'abantu baako ne babateeka era gye baakateeka nabo gye basi. Olwakabatwalira okubaceekinga olwa speed gye baleese nabo ne balabuka nammwe katukabaddiza abo bambega baako abaakana nabeetikka ne babazza. Mpulira. Ne kasaanuukirawa mu America. Eno eri yali ayimberera kyasenyiga w'Abachina kozi tali mu China ali waabo mu America. Bamukomezaawo dda. Mpulira. Kale nno n'olwekyo ekyo bw'obanga okiraba tebayinza kubeera bwe batyo. External forces njagala okulaga nazo ziri at play. Bufalansa yalimbalimba Rwanda nga bw'ejja okuwa emmundu
Kagame akuba Uganda mu dakiika 4 bunya. Kagame n'amera bango era ne mutabani wa Buganda wange wano Kapiteni Kalizibwa be balufiiramu nga tuli ku nsalo z'e Congo. Mpulira. Kaakati awo conflict neba y'amaanyi. Naye nga bagamba toyinza naye nga so Bufalansa kyeyagala kwe kujja obuyinza mu batono abatuusi bukwasa Abahutu abangi. Naye hawo naye gamba nti singa nga tunaazinda Rwanda erina base e Uganda abali e Uganda banywanyi era n'abaana baabwe abamu baasigalayo. Kyeva esooka creating a conflict wakati wa Rwanda ne Uganda. Abannansi aba Uganda bono tukyawa Abannarwanda olw'okuba kati baatutta ng'ate ffe twabalera. Akagamba ako kalaba Haji. Kaakati nga bwe muzze bwenti bwe ndagenda ku studio nentegeeza Kagame nti Kagame yiwaazeya naye tukutulabanga kifaananyi wagenda dda oludde weerijjire ku nnyoko eyakuzaala n'akuleeta n'akukuza nti ofunye omweru tubadde ffenna mu nsiko wafunako ku mundu ebe Bufalansa nga teyagifuna tiwagifuna. Mpulira. Kano n'olwekyo weegendereze. Mpulira. Bakyayagala okugagambula Rwanda ku Uganda omukwano gufe. Balyoke baddeyo batulugunye Rwanda ng'obudduukirize tebwenda bujja kubwa. Nga ffe tumaze obbakyawa tetukyabayamba. Era nabagamba nti bwe mulidduka mugenda kupakirwa ku nnyonyi paka Kameruni. Eyo mulitambula ddi mujje mulwana eno muddeyo. Mpulira. Ye omusajja oyo kyaba ge magezi abasalidde Omufalansa oyo. Era njagala nkubuulire nsubira ennimi zetwogera nga baavu eno bagenda nazo gundi yatta ku bigere Kagame n'atagenda speed atyo. Nkugambye bwe mulidduka e Rwanda teri ggwanga ligenda kukkiriza kubasembeza wano wazira bapakira nti mbatwale wala. Ate bajjajjaffe bwe batwala mu Amerika badda nakati balinayo abazzukulu n'abazzukulu abatamanyi na gye baava. Okufuna namwe mugenda okubeera eyo mugenda kuzaalukukira eyo balage nti waliwo ate eggwanga ery'abaddusi abali e Kameruni abo bagenda kubanga ne Uganda tebamanyi ne Rwanda tebamanyi bwefaanana abalizaalirwayo. Kale n'olwekyo nno egyo emirerembe giyina okubeerawo. Ekiddako Pulezidenti ayambye okutereeza South Sudan. Yo omuzungu bw'amutunuulira amulabanga builder of an internal region eya Central Africa, East and Central. Ja building anabagamba nti talibanga building another empire out of Uganda. Abo balina okuyita mbali batukoleyo bati. Twagenda okujja wano nga wano oluyingira n'omalako bundi bujjo n'oyingira ekino ekipande kiri ku kkubo Belgian Congo. Onfuna? Teri gavumenti bw'oba oyagala nnyo okugyetegereza yitira wali mu West nayo waggulu Arua. Gavana eri tebamanyi na pulezidenti bw'afaanana bamanyi gavana. Be beesololeza emisolo be bakola biki buli kitundu kyetwala kyokka. Gusooka otunuulira Congo okuva ku Central African Republic paka ku Angola wansi. Ezo mbayiro mmeka? Olowooza mu pulezidenti nti oba obuuyi obumu bamumanyi. Mpulira. Onfuna? Kufuna. Kale n'olwekyo nno be baagenda okutunuulira okulaba nga Congo evaayo etanena n'obukulembeze. Alaga nti azimba empire. Wali wadde oyogera ku Tanzania abo abatufuga gye baava. Tanzania yaba breedinga. Yabakuza. Tojja kugamba nti ate Tanzania eyo waabwe. Mpulira. Ofuna.
kale n'olwekyo nno external forces okubeera uzirina cause so ng'omuzungu eyatuuka wano yagamba mu mwaka gw'olukumi-mu-8 Lugard yagamba nti wano wetujja okusinziira okugunjula amawanga ga Africa agayetoolodde wano East, Central, North ne Southern kubanga nga enkola gye tulina batusanga tulina gavumenti tulina ejjettendeke tulina kooti tulina enkiiko basangawo obugunjufu mpulira kaakati balaba ono newankubadde alabikanga abyogerako ng'atabyagala naye ng'ate naye kwatambulira mpulira nakano nno nkamugamba naye naffe nga bwawulira ng'anyiigira abo abayogera obubi naffe tukosebwa gwe okweyita ng'omuganda kakati neeganda eggwanga lyange neeyite muki weyite munnayuganda Haji yeeruwa munnayuganda eno Uganda eno yeeruwa esalagana ne Kenya ne Rwanda wansi ne Sudan mambuka. Is it a nation? I think it's a country. Isn't it a nation? Haji njagala okkiriza nti it is a nation. Yes, it is. A nation yeyo eyogera lulimi ki? Tulina oluzungu n'omu olulwe olw'eggwanga lye. Eggwanga lyotongoza nti eggwanga liteekwa okuba na bino culture, language, norms n'ebigenderako. Obulombolombo bulina okubaawo liryoke lifuuka eggwanga. Mpulira Haji abayindi bangi nnyo eri naye basalawo ne bagaa nti ate olugujarati lwongerwa bangi nnyo era bw'oba osoma eri bakusomesa luki lugujarati. Mpulira Haji kikyotegeeza Haji kati kijagala akugambe omuntu gwe bayita munnayuganda ekyo linnya paatiike osooka tulinawo Muganda, Mukyoli, Mulango, Munyankole, Mutoolo, Musebeyi, Mugisu, Mukalamojja bwe batyo. Munyarwanda Haji omuleseeyo Munnarwanda ate ali ludda we Rwanda. Nkutegedde Haji mwali mu constitution yayingira ekyokuyingira mu constitution ekyo kirala n'obuzaale kirala. Nkutegedde madde mpulirayo omuleseeyo nengamba waayi naye kamukujjukize Munnarwanda by constitution. Mpulira naye asobola okugaba waayi naye ndi munnayuganda kyako ekyo. Mpulira Haji njagala tumalize emboozi y'olwaleero nankwebaza nti weebale nnyo nnyo okutulambika. Njagala tutunuulire Haji ku way forward. Ebintu bino biggwawo bitya nakati tuyinza okuba tukyali wano ne tuwulira emberenge wansi eyo nga zibaluka. Gwe ng'omusajja atunuulidde ebyobufuzi walaba ku ntalo ez'enjawulo wakola olutalo oluleeta emirembe n'olubeeramu n'okgusa kino kye tulimu kati. Tukoze tutya ekintu kino obutakyonoona? Kati obutakyonoona kiri simple. Bwe mutaleetoowazanga abato n'obwakabaka obw'omuggulu temugenda bulaba. Mpulira tujje ebiri ku mitima gyaffe. Oba waliwo obutakkaanya bw'oyinza okutula wakati wa Bobi Wine ne president obwo tubutte. Oba waliwo obutakkaanya wakati wa Mugisha Muntu ne president obwo tubugireki tubutte. Oba waliwo obutakkaanya wakati wa Amuriati ne Gundi obwo tubugireki buveewo kubanga bonna bwe tulina. N'olwekyo nno tutambulire wakati ebintu ebyo tubite. Amuriati muleka avuga emmotoka yagenda ayogera eri abantu be atambula agireki naye ate kaga kifuuse phenomena kubanga bw'olwa otunulira Amuriati tatambula n'abantu benkana ba Bobi Wine naye ate bamulenga amagulu bamukoze batya kwataliri kakati ate olwo covid ye wakikaaki akwasa n'atalina bantu. Mpulira aba takyali covid. It is unenvious. Mpulira awo tunabikola bityo ne babyesonyiwa abawaggulu ne wasi tojja biraba. Nkuwulira Haji bwe tunaabitereeza awo ne tukkiriza coexistence eno noonya n'oli anoonye n'oli anoonye ebintu ebyo bijja kuvaawo. Kyekyoka nkutegedde bulungi Haji.
ninga eyawulidde olugambo Haji nti gy'oŋŋambe gye wavudde eggulu pressure yalinnye mukamaawo bukubirire n'abayita Haji ki ekyabadde eggulu eno yabadde seeke twagaa nti ebiseera bya seeke bituuse naye ate tojja kutambula kujja ffe katujje nti sigalayo mu bululu bwo katukusange tuteesezeeyo era twayaniririzaamu ne baseeke memba abapya ye abagingidde nditubatongoza Kiwanda si y'omu ku bo n'abalala bali omunsi abalala mannya gannemye okukwata ne mubaaniriza teyabadde pressure ya Bobi Wine yani abagitegeera nti yanyenyeza n'anyeenya omuti mulabye emiyembe gitandise okugwa ne mudduka bukubirire ate twagenze Karamoja ate twalazewa twagenze Karamoja Bobi Wine yadde Karamoja fenno twale tumanyi nti engeri omwana gy'ataddewo embeera yebakoze eki ati kali bakasajja akuliisa engo mpulira Haji akaakaana kali bakasajja tekatya mpulira kozi ogenda ogwa mu mannyo gwengo Haji nsiimye nnyo olukyala lwaffe luno olwagize ndowooza Haji simanyi ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda yawaddeyo naye obubaka n'alaga position yaki ya Buganda yavumiridde nnyo ebikolwa ebyabaddewo obubaka bwa Buganda bwakutuuseeko Haji nabulabyeko wano nga nzuukuse nga bukubiriza naye nga kyo kyonnyini ekibi nze kwetegerera nti ono agwa wano kukolokotako ludda lumu mu bubaka bwe era ng'abalala lwe ludda olwadde lukoze ensobi kaakati akolokotera utazizza nsobi wano bwe mbadde nkuyitiramu ekitegeeza nti mbadde nkola mu kale Haji ondaze ekyabano kye baakoze ekibi ne bano kye baakoze ekibi webale nnyo nenkitegeera mu kaakati naye bw'aba avuddeyo nga taliko oludda bonna nabana abaprovokinga ababadde bayokya emidaala gy'abantu naye e Kampala nawana ewaffe babadde bapoliisi nedda ffenna tukubirizize wamu n'oli amwogereko n'oli amwogere amagezi agawe empuyi zombi ng'amaze okutunuulira obubi buli side naawe we forward ng'amaze obutunulamu mu speech ye bwe gagitunuulidde yabaddemu kyekubiira ddala nnyo kubanga oludda luli olw'abavubuka abaprovokinga talunyeze era tebafunye ne mawulire ne Katikkiro yasembye lwaki tomuteekeramu kantu kalala kaleeta ebyo ti naawe tuprovokinga kukuba abantu mayinja ne bagamba omusajja yayogedde naffe twamufunye ekyokuyiga mpulira nkutegedde Haji tulina kufunayo olwogera lulala oba yekenye yayogedde alina kutereeza ebyo ebyokugenda bikyagenda mu maaso bw'anazzaako anti mumanyi otugamba nti eno ye saidi ate eno ye saidi B bwali bajja ne saidi B eyo yali bimirira mu saidi B kutegedde Haji tutera okusembayo n'akataleke ka Haji singa obanga okafunye olwaleero tukusaba sibunako katuyambe okumaliriza programu eno kaakati akataleke ka nkubira batabani bange ne bazzukulu baffe omulanga baleme kweyamba bungi ate okwonoona obulungi bw'obungi baleme kukozesa numbers okwonoona the good in numbers mpulira kaakati nabo omutima ogw'okunoonya akalulu gubajjulemu bejjemu omwoyo ogugamba togenda kulwana anaakakwatako anaakalaba otegeeza mbuuza otegeeza baki gwotegeeza naye muntu gwotegeeza muntu mpulira kaakati noba ogenda okulwana olwo omutemezzaako nga kati abange ab'emmanga ndeeta gwadduka oba okyakkirira yeeyo
gwabadde adda manga odda mu mbirizi wabe manga babalabudde nti wuyajja mpulira kale nno naabo be banaakulembeza n'ekyo ekyokulwana bayinza bayoola one night mpulira ne bukeera enkya nga buli wonna wateeka emmundu yo n'abo bwe weesiga abokukola violation nga bonna babawambye mpulira njagala okukulaga bwe twatugenda okulonda mu 8 Obote yaziiza batabani be ne bannyina ab'engulu onkeera nti ankya kwewandiisa abaali bagenda okwesimbawo bonna aba DP babawambira mu makubo ne babatereka awantu be balaba ebula eddakiika 10 okuwera 11 ezikomyako okwewandiisa ne babata olugendo otambulira essaawa ogenda okakananga UPC evuddeyo n'entebe 17 ezibadde nanopposed naye ng'ate abantu bakutte bakwate babaterese buteresi ne batereka wali mpulira kale nno na wano naawe bayinza okikukola okanda kulinda abeegindi basitatinga dinga babayodde dda ne babatereka mpulira olwo olirwana ddi kale n'olwekyo basooka babyejjemu banoonye magezi ki ge banaafuna akalulu ako mu bwenkanya nga bayita mu nnamba yaabwe ennene naye nga tebayise mu kuteekawo ki violation eyinza obaleetera obuzibu mpulidde Hajji bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero Honorable Major Hajji atuwabudde bya mu bigambo bya Hajji ebyo oyige oba obireke olowooza nti nno biyinza obutakola ki biyinza obutakuyamba kale nno olwaleero tetumulabiddemu Hajji oyo tuli waggulu eno omuzukulu wa Hajji atunnyudde nga jjajjaawe tumulwisizza nnyo wano yensonga lwaki tusiibudde era mweraba Amina.